Akakiiko akavunaanyizibwa ku by'okulonda kawuniikiridde nga kawuliriza okwemulugunya okwabamu ku bantu abaali baayaayaana okwesimbawo ku mutendera gw'obwa mmeeya wamu n'obwa ssentebe obwa disitulikiti kyokka nga bano tebaawandiisibwa ng'ezimu ku nsonga ze banjulidde akakiiko zeewuunyisa nnyo nti era ziri bweru w'amateeka. Akakiiko ak'ebyokulonda kamaliriza okuwuliriza okwemulugunya okw'abantu abasukka mu 6 mu kiro ekikesezza olwaleero era ssaawa zibadde zisusse ne 6 ez'ettumbi wekafundiikiridde. Okusinziira akakiiko k'ebyokulonda abamu ku bano ensonga ze bawadde ezaabalemesa okwewandiisa mu budde mwe muli mmotoka zaabwe okufa, ba ejenti baabwe abalina okuŋŋaanya emikono okubawa egitawera ng'ate emirala gyabadde mifu wamu n'ebiwandiiko byabwe mbu okubula ku ssaawa envanyuma ennyo n'ebirala. Ssekamwa w'akakiiko akavunaanyizibwa ku by'okulonda Julius Mukyunguzi ategeezza laadiyo ya Kabaka Kyabasa nti bakyagenda mu maaso n'okuwuliriza okwemulugunya era akakiiko kajja kusaawa olunaku olulala lwe kagenda okuddamu okuwuliriza. Ono bamusunsulamu naye ng'asusse emyaka ebikwata ku by'abavubuka nti oyo ayagala kwesimbawo ku by'abavubuka bamuyisizaamu bamukamyufu naye tumanyi nti yazaalibwa dda emyaka asukamu 3 abo bonna babadde nga bimuku ebyo ze zimu ku ezo naye nda nyingi buli omu aleetayo ekintu ekimu n'akiteekaawo naye akakiiko ne katuula ne kakiwuliriza ebimu nga bisesa ebimu nga biri seriya naye ng'obuvunaanyizibwa akakiiko k'ebyokulonda bulaba nti buli alina okwemulugunya waddembe okukuleeta ate akakiiko kalina obuvunaanyizibwa obw'okuwuliriza okwemulugunya kwonna. Akakiiko kavuddeyo mu kiro kya leero nga bukeera bukya olwaleero kati kajja kwewaamu olunaku olulala kababuulire ennaku ki endala ze banajjiramu. Ebyo nga bikyali awo akakiiko k'ebyokulonda kagambye nti okusunsulamu abantu abaagala okwesimbawo ku mutendera gw'amagombolola kwatambudde bulungi era babadde tebannafuna kusoomoozebwa kwonna. Julius Mukyunguzi ssekamwa w'akakiiko kano ak'ebyokulonda ategeezezza laadiyo Kyabasa enkyajja nti bangi balabika baayigidde ku bannaabwe abaasooka okwewandiisa ne batereeza ebintu byabwe kyokka n'asaba abasunsuddwa bonna okugoberera amateeka agabaweereddwa. Lunaku olwasoose olw'okusunsulamu abeegwanyiza entebe z'aba sub-county chairperson ku magombolola ne town councils kwatandise bulungi kuba kirabika kati abantu baayigidde mu nsobi ezaakolerwa abo abasooseeyo mu mitendera egyasoose era kati tulaba nga ate bano bali ku mitendera egisimba egya wansi nnyo mu local government naye nga baatandise bulungi nga tewali mivuyo gyonna gye twawuliddeko. Era akakiiko kasaba abo abakyaliyo kuba okusunsulamu kuno okw'emitendera gy'amagombolola kwe kusinga abantu abangi. Ebyongo bitadde ku mabbali akulira akakiiko ak'ebyokulonda mu disitulikiti y'e Wakisoto Robert Musinguzi atabukidde abaagala okwesimbawo ku bifo eby'enjawulo naddala kati ku mutendera gw'amagombolola ng'empapula ze banjulira akakiiko tezikwatagana na bifo bye baagala okwesimbamu. Omusasi waffe Ssaalongo Kawuma Masembe y'abirina. Mu kusunsula okw'omutendera gw'amagombolola mu ttundutundu ly'Entebe omuli Entebe Municipality, Busiro South ne Makinde Ssaabagabo. Olunaku lw'eggulo batandise ne divisioni ya Ntebe A. Olwaleero bagenda kukola ku Entebe B. Olunaku lw'eggulo bakoze ku Gombe division ng'olwaleero bagenda kukola ku Busukuma division. Wabula akuli ebyokulonda mu disitulikiti y'e Wakiso Robert Musinguzi agambye mu kwewandiisa kuno basanzeemu ebirumira bingi era ebisinze okubasumbuwa nga bino mwe muli okuba nti abantu abaali badde bazze ku mutendero gwa municipality ate babireese mu division. Tunaba tuze kwewandiisa singa abeerawo ekintu kyonna akakiiko ebyokulonda tubadde tuwa obudde kulaba nti tugonjoola ensonga zonna we tulaba nti waliwo ensobi tubadde tukuwa obudde ntukuyisaamu ntubitereeza kyekimu. Electoral areas especially municipalities tegeera bulungi ogenda ku level ki tumaze LC4 naye waliwo bosanga nti bajjuza fomu ya LC agirese ku LC3. Makindye mu Kampala Haji Ali Kasirye Nganda mu Lyanyama yeewuunyisizza abawagizi naddala b'ekibiina kye ekya National Unity Platform olw'okutagala nate oluvannyuma lw'okulangirira nti ate asazeewo yeesimbe ku kifo ky'omubaka wa Paalamenti wa Makindye East mu kulonda okujja ng'ate abadde attunkira kifo kya Makindye West. Haji Ali Kasirye Nganda mu Lyanyama yasooka kulangirira nti tagenda kuddamu kwesimbawo ku kifo ekya mmeeya wa Makindye ekyalimu kati era n'alangirira nti agenda kuvuganya ku bwa Lord Mayor obw'ekibuga Kampala obulimu Haji Ssaalongo Erias Lukwago.
Kasirye Nganda Mulyanyama era yafulumya n'ebipande ebyali biraga nti yayanira bwa Lord Mayor kyokka ate oluvannyuma ekyo yakivaako n'alangirira nti agenze Makindye West okuvuganya akiike mu Paalamenti ekifo ekirimu Alan Sewanyana kyokka ate era yazzeemu n'alangirira nti kati asaze agenze ku kifo kya Makindye East ekibaddemu Derek Nyeko eyagambye ntagenda kuddamu kwesimbawo mu kulonda okujja. Mu katundu kaffe kanaka nze nga bwe ndaba tukuleetedde Haji Ali Kasirye Nganda Mulyanyama ng'ayanukula ebibuuzo ebimubuuziddwa Alex Nsubuga Katabalwa ku kimuviiriddeko okutagalira mu bifo eby'enjawulo mu bbanga ettono bwe lityo ng'ekireetedde n'abamu ku bawagizi be okumulaba ng'ate afuuse kazannyirizi w'ebyobufuzi. Nova kuba meya ogende Makindye West kati wewe atazeewo ogenze Makindye East ekituufu kyeki Nova Lord Mayor bwogereko akati olwaleero nasazeewo ne famire yange ne board member wazi bange n'abatuuze ba Makindye East olw'okulaajana ate nga nange si kibiyo nambadde mbaweereza kakati nga tewaliiwo kiŋŋaana kwekalakaasa tulaba nga ate ŋŋenda NRM ereme kutwala kifo kyaffe so n'olwekyo kino kifaanana nga abamanyi eby'omupiira ojja kubuuza Lumansi waliyo Mani Yundoza yali esamba na Black Band abazanyi bonna ne basubstitutinga ziwe ate kipa Tim Howard ne bamuwa red card coach kye yakola Leo Ferdinand n'ayambala kati nze defender oba Leo Ferdinand wa Makindye East ayambadde era tewaliwo tteeka lyemmenye ebisaanyizo bye nabadde nabyo mbirina era etteeka linzikiriza ndi mulonzi mu Uganda yonna ate sinze kipya waliwo abaaliko ku bwa president kati bali ku bwa MP era abamu baawangula buuza ku Dr. Bwanika ajja kubuulira waliwo n'abaali ba MP nga be bayimaamu kati baagala kubeera bayimaamu b'abakansala kati nze sikirabamu muntu kyayinza kwogera nti ate nawe kenyini mukulu Alex sinobaza nti watandikiraawo anti naye abantu bakulanga kazanyirizi ekyo kyanjawulo ate nze awangula ebisanja bibiri nawangula ekisooka n'ekyokubiri ate mbakazanyirizi ekyo kikyo nga gwe abantu bafunye essanyu kubanga mbadde nkola emirimu gyange nga mbalansinga byenkoze mu Makindye East weebiri enguudo nzikoze amatala kwegali abantu baali tebalabanga nti oluguudo lwenda muwongo kiza okukolebwa abantu baali tebakikkiriza nti enguudo ezikoleddwa kati ogenda eri ekawuku egaba bypass akati bw'ogamba nti seegazaanya mba nyinza kwekoma lwaki okutaasa ekibiina kyange naye kyogamba nti kazanyiriza obadde olina n'okugenda okwejjusa ewafaaza kubanga tebo amwe strong man nze kyakisirwa Makindye East agenze nze nzize aba Makindye West basigadde mu kiyongobero okimanyi naye sirina kyakukola ngenze kunuula Makindye East kubanga aba NRM babadde beegiriisa. Mukulu Mulyanyama ogambye okoleredde nnyo Makindye East West gye wasoose okugenda anti nkugambye oze ne kukikwate nga nze bwe nakisoma nti kanneemu kanabbiri kafumba mwanyi nkugambye oluvannyuma lwa Honorable Nyeko okudropinga out mu leesi ku ssaawa esembayo kyakihiirwa alina okugenda alternative yazze olw'oluvannyuma lwa Nyeko okuvaamu obadde ki beeramukira musajja suubi kiri olina nti abantu banaakuwa manyiga abantu abamu kubona byafuzi bagamba nti bafudde nga tena bafuzanyisa buzanyisa ekibiina kyange si kyekinzanyisa abamu bagamba nti otuuse n'okuvuganya ku Wales 2-1 mulogikiyo omuntu wava ku bwa meya ng'agenda ku bwa MP nkugambye nti wabadde wali MP asaba bwa kansala ate oyo omwogerako ki ezo zonna enguudo ze nkugambye makazanyirizi amwe siriyasi maali gundi saagala ate obiteekemu fiiringi oba toyina ttaka oyinza okukola oluguudo ezo zonna nguudo zikoze minisita Kyofa Kabuye yagamba byonna ekitaalo yakajja mu kibuga ate obuzenze ze nzaalidde katudu oyabuukabuuka naawe minisita wange mulekeza mulumba munakyalo vileja ekinfuula champion Kyofa kyatasobola kukola wadde mukama wange Amisa Kabanda kuyimirira ku kibanja ky'omugamba tuweeko tuyita wano sente zaabula ezibasasula mulinayo minisita asobola okukikola okuggyako Mulyanyama olowooza abantu singa nali kazanyirizi baali obungi obwo gwe kyogamba onoogera mulungi omu balina okuba ku Lord Mayor gwagera Makindye West kati batayagala nkole ntya Makindye East tebadde balina okubalala anti tewali tteeka nti baliwo ennamba gye bagamba okugyawo ng'onninako empalana ne fitinansi nze tonjagaliza era gw'omu lwaki nze tonjagaliza sabira owuwo nange abanga abansabira tugenda mu vetting ku mmanda ogenda n'ekiwaggwa enkota yange owaayi ate bano bagundi bakansala bagamba nti oli opportunist nakigwanizi ate sikimanyi bakivuunula naye kuba balonzi olowooza bo tebalaba tebategeera ate mbadde nkola bigi mbadde nkola mu balonzi ba Makindye abadde nsobola okugenda ewakagabo akati oba gwe okyali wano Makindye East omuntu kati gozanya n'ensi bakasiba nti bakusekeredde kasiba nti alina kuseka
bamwe abavudde ku MP ebikanja bibiri asamalidde ku bwa meeya. Nagamba omuntu omukulu nga gwe kubanga bakuzanyisa teryanzanyisa mulanyuma I ever serious ate nze amaanyi ge nnina ogamanyi lindako siri mufira yonna nga waliwo abagamba nti abantu batekinze for granted abalonzi kubanga oba okoleranye ennaku zino.